coming. You can't be present. So just give us someone. Ababaka ba Parliament abali ku ludda oluvuganya gavumenti bakulembeddwamu Leader of Opposition Honorable Ssenyonyi boolekedde okugenda e Lubowa okulaba eddwaliro erya musigansimbi lyeyeewolerako obuwumbi n'obuwumbi bw'eggwanga balabe ensimbi ezo zaafulumizibwa ne zimuweebwa. Baagala okumanya eddwaliro lino lituuseewa kubanga omusigansimbi wadde yasalawo okulyewolerako obulindo bw'ensimbi naye ate yagamba nti ligenda kujuna munnayuganda. Kitegeeza Paalamenti be bamu ku bamwewoleza ensimbi zino era kibakakatako okumanya omulimu gwe beewoleza ensimbi owa we gutuuse. Bano bakulembeddwa mu Leader of Opposition naye olutuuse ku kifo ekyo bwe badde bagenda okulambula kibabuuseeko okulaba nga babatangidde ne babagaana okuyingirayo munda nga babagamba nti tebalina lukusa lwe bakkirizibwa kuyingira. Yezoobe Ssenyonyi agamba nti basoose kuyita mu mateeka ne batuukirira ne Ministry of Health era ne bakkiriza okujja okulambula omulimu guno. Wabula kyewuunyisa okulaba nti ate abasirikale bo babagamba nti tebalina lukusa. Naye guno si gwe mulundi ogusoose. Tujjukira ne Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'akyali mu Paalamenti yakulemberamu ttiimu ye era ne bagendayo balambula omulimu gwe gumu nga bagamba nti kati ebbanga liyise ensimbi ezaaweebwayo kitegeeza ogwo omulimu gulina okuba nga gwaggyibwako dda engalo. Ne Honorable Kyagulanyi naye teyakkirizibwa kuyingira ne balowooza nti osanga bakyazimba. Kati olwaleero ate bwe bagaaniddwa beebuuza nti kiki ekiriwo. Kati emyaka giri 5 ng'omusigansimbi yeewoza ensimbi zaffe yazirya buli oba abazimwewoleza nga tebaazimuwa nga be baazikuba ku mumwa. Kye baagala okumanya era bakitegeeze bannayuganda. Tulabe embeera egenda mu maaso nga Honorable Yezoobe Ssenyonyi atuuka ku kifo kino. Naye teweerabira nti tutambula ne Hajji Ssettuba omusomi w'Edduwa gw'atawanyizibwa ebizibu eby'enjawulo. Tobeereyo kwekubagiza. Hajji Ssettuba waali okukuyamba okusomera ku ddwa ze. Baasomeddeko ku ddwa ze wamma gwe bakkiriza nti kyakola gye kiri. Naawe akyatawanyizibwa ebizibu eby'enjawulo wadde enjala kugendako obwerungu empapula zikyagaanye. Bano bannoonya mirimo nammwe abakolerako ddala. Bw'omukubira ku ssimu eri 0703 31 39 25 agenda kukusomera edduwa ze naawe ojja kuba nga weeyagala. Communicate with him, let him know that the members of Parliament are here for an oversight. No, we only write to the Minister for Health, which we did. And she wrote back. No. But why are we speaking to you? Can you open? You just open. So that we speak to you. We also want to show you the letters. Eh? Mr. Mugisa, we would like to say to you, we'll not enter before you permit, but once we engage with you, we'll also show you the letters and so on. You have rules and regulations? Who is Madam? Who is your Madam? I'm saying our Madam. Who is that? Who is that? Samim. Madam? Madam. Mr. Mugisa, I'm requesting that you open and we talk to you, because we also want to show you letters that we wrote to the Minister for Health, and the Minister of Health has written back to me. So, could we engage? So we are not... Okay. Why?
era sebo bakutwala wano nze mpandiika ku bbaluwa mutuuse ku palamenti olaba nekisayokolera mu kamooli wano siteeti yerya luwombo tulabisa luwombo luwombo lw'abasajja tuyuza nga toyingira omubaka wo bakomiti Chair wa government atwala namwe mukwate towa kamera namwe mukwate ku side kino Uganda hope you guys have captured Yes, yes. That's what? Come out and we engage with you. Who do we speak to? You're waiting for what? Have you spoken to him and told him we are here? Come again? No, not close. We are still engaging with you. You man, Mugisa. Just tell me how is network, kuba mumanyi bwe bakama baffe. I'm AK Commander, njagala kumbulira network eri etya. Masawa Media, it's me AK Commander, so kumbulira network eri etya. Zake abo mukimaze kasogama nti network erikirya nze nja kusigala okulabisa tuli Ly'Elubowa ku ddwaliro ne leader of opposition ne cabinet ye nga bagezaako ekinnaku ekituusewo nti wabaddewo ne kasimolo akatono kana akatulike mumanya akatonotono n'omusirikale abadde munda bamuyita akolaji nakwakagadde n'ateekako ne kufulo nakatira ndowooza ekibulako kuleeta omuliro nemagrading n'omuliro ne bakooca ne kakwatirako ddala ene Uganda gye tulimu bongeddeko ekufulu endala tuwulira basiba banyweza bwe basiba so yeyo Uganda yaffe uli ne AK Command live. Yeah, I'm very bad. So when you try with the drone, what happens?
Okay, maybe just to give a quick update, as we are waiting. Just a quick update because we are still here. So, no photography. Inside. Maybe we give the quick update from the other side. But Yeah, it's okay. Okay, so we. No, so the members should come behind you. Okay. We could, All the members. Yeah, we are here. Honorable. Just I think for more, maybe for we can hold your mics so that the members present are in the shot. How is that? No problem. Yeah. So musobola okusika mukayala. There is a space there. There is a space there. Okay. Just a quick update. We came this morning as part of our oversight role as the office of the leader of the opposition, together with opposition members of parliament, but as members of parliament, more importantly, because ours is an oversight role. Our duty is to keep the government in check. So we did write that we are coming to Lubowa Specialized Hospital, a place where billions of shillings have been pumped here on an annual basis. So we came to see what exactly is going on, because we can't keep pumping money, taxpayers' money as a country, into a project for which we have no clue what exactly is happening. Because even money was disbursed last December. There was a supplementary request of 2.7 billion shillings to be used to supervise the ongoing works. So we said, okay, let's come and see what's happening at this place where money is pumped regularly. I wrote to the minister, or first of all to the speaker, as is procedurally should be the case. Then I also wrote to the Minister of Health, letting her know about this oversight visit, and I requested that she be present, or at least delegate somebody to take us around as members of parliament to see exactly what's going on. That was 20th. Last week, I have received a letter this morning from the Minister of Health informing me that there's cabinet every Monday. She's unable to be with us, but she signed off by saying, I wish you a successful tour. And that's the letter that she signed off. So we said, okay, good enough. Even the Minister of Health, who is really in charge of this project as a ministry, has wished us a successful tour. So we are here for that tour, engaging their police officers therein. There's one called Mugisa and others. They firstly said that we were supposed to get permission from the OC. I don't know how that gets to be. And then as we were engaging to say, okay, you engage your OC so that we find out what's going on. Then he said, but you're also supposed to get permission from our madam. I asked him, who is your madam? The madam being Binetti, the CEO. That's not meant to be the situation, because this is a public project. It is taxpayers' money that is used for this project. And so we are here to establish what exactly is going on. So the police officers therein have said that they are waiting for their OC. And so we've said we are going to wait because we have come to do this work. We are not so much in a hurry because this is important work. So we are waiting whether the OC is going to come or going to give them orders to do I don't know what. But we are here to do that work because it is our mandate to execute that role. Wiki ewedde nawandiikira minisita w'ebyobulamu nga mutegeezaako nti ng'ababaka ludda olwabula gavumenti tugenda kujjako wano tulambule tulabe ki ekigenda mu maaso mu kitundu kino, era ne sipiika ne tumutegeezaako nga bwe kirina okubeera. Minisita wa health twamusaba ajja abeerewoko naffe atulambuze ng'ababaka tulabe ki ekigenda mu maaso, oba baba batasobodde atuwe omuntu okuva mu minisitule ye. Nfunye ebbaluwa amakya ga leero okuva wa minisita
ow'ebyobulamu n'antegeeza nti buli Monday babeera ne cabinet tajja kusobola kubeerawo naffe naye atwagaliza tour ennungi sayinize wano I wish you a successful tour so ne tugamba nti kirungi nti ne minisita ow'ebyobulamu naye atwagaliza birungi byereere nga tukwasaganya obuvunaanyizibwa buno so ne tugamba katujje kubanga ekifo kino sente mpitirivu buli mwaka omusolo zaateeka wano buwumbi na buwumbi buli mwaka in fact mu December baaleeta ne supplementary nga kuliko 2.7 billion za kusupervisinga za kulondoola abalina okulondoola biki ebigenda maaso babaani abo tetumanyi so nekikiba kitegeeza nti waliwo omulimu okugenda maaso wano tugamba kale katujje wano tulabe ng'ababaka abakiikirira abantu omuw'omusolo sente zaateeka wano zikola ki exactly so kyekituleese tubadde tuwayamukaawo n'abasirikale abaganye okugula batubuuziza nti naye mwafunye permission mwafunye olukusa kuva ewa CEO netubuuza CEO yani nti madamu course madamu Pineti tubagambe ebyumu bijja waffe tuli babaka b'abantu era nga kitukakatako okulondoola ekigenda mu maaso wano ne bagamba nti ate OC yategeezeddwako ate nga kati ffe OC tumwagaza kino project ya OC project ya ministry y'ebyobulamu era twabawandiikidde era minisita n'atuddamu so tuli wano kati abasirikale abo batugambye nti balinze OC tumanyi oba OC ali mu kujja oba agenda bawa order okukola ki oba ki so tuli wano tulindiridde paka twagala tuyingire tulabe ki ekigenda maaso sente y'omusolo empitirivu eteekebwa wano buli mwaka project eno yali yakuggwa 220 neetuuka ne bongezaayo 221 naye neetuuka ne bongezaayo September omwaka oguwedde 2023 nawo ne tuyitawo so katwagala tutegeere exactly ki ekigenda maaso sente ziteekebwa wano zikola ki so kyekituleese wano era nga tugenda kusigalawo paka oba osiyaze oba ki naye twagala tulabe kiki ekiri munda omwo Sine eke komanda It's me eke komanda ku Map Media okulambula okulungi I have come to confirm. Oh, sorry. I have come to Mukasa tositulezzaako alingizeeko munda nalepo zaake nalepo zaake tumusitule alingizeeko munda huyo wali naye sabazoganyikotibakize nnonya bunoonya oda yokka mbuke naye oba tewali oda sijja kubuuza oba tewali oda no zaake nzekume zaake buuka zaake era awatulaba oba weetaaga ekifaananyi tegaabuga twetaaga ekifaananyi kwegamba twetaaga ekifaananyi olabe ani alina ekiwago nabano tebaomulina kumanya tusitulehereni wakipikaddaakayo mulema embeera bwetyo bwekyali abakulu n'olwaliro bakyakonkomalidde ku geeti nga balinze okulaba ekiva ewa OC babagambye nti wadde Ministry of Health yabawadde ekiwandiiko ekibakkiriza wadde Parliament ebawadde olukusa olubakkiriza naye kati OC alina ekisembayo kyetwebuuza nti eddwaliro lya OC oba OC yakwata ensimbi z'omuwi w'omusolo okuziwa omugagga azimbe w'ekizimbe bibasobedde naye bagamba kyonna kyekiri
balina okubeerawo ne balinda OC ne bawulira ate OC ki kyagenda okubagamba ng'amaze okutuuka osanga OC yalina obuyinza obusinga obwa sipiika wa paalamenti. Buwumbi 20 obwasementalo okwongerako okumonitalizinga omulimu ogutatambula olabawo bulungi emmotoka ezasembayo okuleeta omusenyu ndowooza zasembayo okujja 2016 oba bali balitandisa awe simanyi nze naawe naye nga embeera bwetyo bweyimiridde ffe tujja kubaawo essaawa yona okubalaga buli kimu ekiba kigenda mu maaso ke komanda back in action back in field bwe ekitateredde manya nti nkyali mu trials zange okutiriza eddowooza omanyi nkujjukiza mu bintu byensobola okugamba nti lino eddwaliro abajja bafolowinga lubowa bali mu kugamba bagezezako okubagamba nti mutugulirewo bagamba balinde OC simanyi OC yani ne bagamba balinde madamu who is madamu bagenza okwogera madamu ne basanga nga madamu ya madamu Pinet who is Pinet kati Joseph solo bi ate background onagiraba otya muganda wange bakubawo amabaati okiraba bakubako amabaati tosobola kulaba background tuli lubowa bamanyiyo lubowa tuli lubowa tulinze OC oba ani ajja tuwegwa eti tuleyo tunayita naye batandisa si bodaboda yokka wala n'abantu bonna bajje bawulize enfu abatuuze tindako mayi bannamawulire basaagala mukwate just pay we are focusing on this person. I don't want to roll the other media house. Senior. Chigozi esawa yona. Kubulize bayongeddeko. Map media. Chigozi. Yasobola kubakiriza. bagambe tali video nemu tali kipane na kimu naye bifaananyi tubikutte byonna tubirina ate tugenda kuyingira kati bano bazze tugenda kuyingira tulina okwakisesinga wano bwe bagaana
wakiri omulimu gakugera kuba tugukoze bamanye bannayuganda nti babbiddwa era bino bye bimu ku bintu bye babbiddwamu. Vamos cá, meu filho. Basitegeeza ne finishing byonna byaggwa naye omuzibu twali badde tuliraba nga lyavaayo dda kakati oliri underground kireke eddwaliro liri underground wakati oyimirira wali kasozi oba tolina kyolabaka kireke eddwaliro liri underground naffe twagala tugendeyo underground kyekiri eyo exactly ekyo bagenda otwala entebe mu underground hospital. Tetujja kuvaako batita map media Uganda yanogeti kigozi. I don't know what we're able to sing at Vimiri. Pick up over there. Can't you see anything? But you want to give them about yeah, even where it is actual, the real construction is around here. That's where it is at the base. We are here. You're blocked by this building. this is like a warehouse, eh? This is like the office structure. So if we were to get in, we were supposed to see this construction. Yes. Complicated guys. So look at the foundation that comes Hi guys, olina AK Commander live Lubowa, olina AK Commander, olina AK Commander ku mikuti gyaffe gino mayi wagambye tuli tobuuza nti kyekiriwo tuze kulaba eddwaliro ly'Elubowa lituusewa naye okugulawo baganda bange biganye.